Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuwambibwa kwe bino tebinaggwa ate kati waliwo amawulire amajja agavuddeyo ageeyolese kitalo kibi nnyo nnyini ddala Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi okuswala kwaswaziddwamu mu mbeera bweti General Museveni ne Katikkiro Charles Peter Mayiga kino mwakola kyaki kino lwaki mukituusiza Kabaka waffe okumuswaza obwenkanidde wano kasooke tulabe akatambi kano ebigambo tubifune bulungi ate zije tubeeko bwe tubigamba Obuganda nga buseerera nga buggwawo nga bufa waliwo abasajja abateekawo amaloboozi gaabwe nange nja kubambalibwa kwabo abasajja kyekinzijeyo olunaku olwaleero nga n'eddoboozi ffu neŋŋamba nange kanteekeko eddoboozi lyange bino tebimala gagenda kati olunaku olwajja omunange nabadde ndi awo nendaba olukiiko lw'abataka nalwetegereza sitera nnyo okulemera ku nsonga oba ku nkiiko nenzigoberera naye luno olukiiko lw'abataka ba Buganda ddyo nalwetegereza bulungi nendulabira ddala bulungi nendaba byonna byonna ebyabadde bigenda mu maaso nembyetegereza bulungi nga nnoonya mazima nayokyeza data wange yenna netiwaaka esuula bwegira tujja gendera awo wennawe naalikoolera osooka okungamba bankyalikiria nayokyeza data wange yenna neneetegereza nga njagala kwetegereza ekintu kitambula kitya ani alimba waliwo alimba kati twakizudde ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga waliwo kyakweka waliwo ekitali kituufu actually kyekyanzijeyo n'okunzita waliwo ekitali kituufu era baganda bange mwenna abali kuno oba oli Muganda oba toli Muganda yongera okubanja Ssaabasajja Kabaka ngenda kwogera mpola lwa nsonga mbagambye nti eddoboozi ffu waliwo ekikyamu ku luno nakkiriza nti waliwo ekikyamu musharinga evidiyo kaakati nga tetunnagenda wano kuba mbagambye si Baganda bokka mumba mubanja bannanga abantu baagala Ssaabasajja ninawe nabadde era olunaku olwajjo liringanga bbaala naye bakubirawo music nze mbeerawo nga ntudde kaakati ababaddewo batoolo bawesitana baki naye bakubye ennyimba zinene ezakabaka ez'okuzina amaganda bannange vibe nekwata abantu ne batandika okuzina naye nga ndozi yabadde ng'Omuganda nabaddewo omu ate nga nze sizina kwe natiiridde ne ŋŋamba banne Ssaabasajja Kabaka buli muntu amwagala yensonga lwaki tetujja kukkiriza abantu bagenda kuzanyira ku Ssaabasajja tetugenda kukkiriza abantu bafumbafumba biboozibozi tetugenda kukkiriza muntu yenna kuteeka Kabaka mu buwambe kati ejjo nze owedda neetegereza ate owa kamera yabadde mulungi nnyo eyabadde mu mukolo gwa Buganda owedda amini mwolwo olukiiko owedda atambuza bulungi kamera n'agitunuza mu bataka naye gwe weetegereza bulungi nnyo face expression z'abataka abataka baatandise okubuuka Charles Peter Mayiga Katikkiro batandise omubuuka balabira ddala kati abafumba owedda babatunuzamu nga bamutunuulira bati ali mu kwetottola ali mu kulimba ali mu kubabuzaabuza basajja bakulu naye ng'ali mu kubabuzaabuza jjukira abasajja baprofesa abasinga obungi bonna babadde batudde omwo bonna ninamu ne bennadde Mayiga bo baprofesa bituufu ate nammwe mubamanyi bamutunuulidde bati nga balaba alimba omanyi abataka naabo bamaanyi bataka bamaanyi abo Katikkiro tebamulabamu kuba kuyisa gundi mu kiseera naye kati batandise okumubuuka ne bategera nti nno omusajja akola ki alimba ekisooka kya byonna baganda bange Ssaabasajja Kabaka ffe twasembayo okumulaba olunaku olwajjirira enkuuka ne twasembayo okumulaba Ssaabasajja Kabaka ng'atambula ku magulu ge ye yennyini ng'omuntu ng'alina amaanyi ng'ali kiriya then mu nkuuka n'atajja ne batugamba mbuno bamututtewa agenze ku medical check-up gwe wenna omuntu aliyo ng'omanyi medical check-up tebibeeranga bw'onogamba mbuno afunye emergency ne bamuddusa bamututte kakaaba bamututte kaguddeyo taasulewo simanya taakeese bw'ebeera medical check-up nange batoke gwe mulaba ndi waneeno nga ndi bulungi nnyo nga bondaba nsobola okugenda ku medical check-up bwe mba nninamuko embeera ebadde ntawaanyi oba obulwadde omusawo asobola okuŋŋamba nti munnange ojja kudda oluvannyuma lw'emyezi 6 ndabe bw'onooba otuuse
oba oluvannyuma lwa myezi 3 ndabe wonooba otuuse, oba oluvannyuma lwa weeks ndabe wonooba otuuse. Kati nno kyekya Ssaabasajja kyeyalinga vidiyo. Ssaabasajja Kabaka era naye bamugamba ng'omuntu omulala yenna, katukuwadde medication genda ogenda kuwona, naye era oddanga ne tukeberako. Kyekyatwala Ssaabasajja. Era Ssaabasajja Kabaka tumubalira mu ba outpatients, tetumubalira mu bano abali bedridden nti ali ku kitanda, nedda. Era waba wakugamba nti Ssaabasajja ali bedridden, omanya abaera yamukubye empiso y'obufu oba ayina ekintu kyonna kye yamukubye. Ffe gwe tumanyi yagenda ku medical check up nojja kangeze ne bakeberamu cardiovascular system, ne bakeberamuko respiratory system nga ekatusa bulungi, kati omutima gukuba bulungi. Kati lino eddagala we liba teryakola bwe kitegeeza lino liba teryakola bulungi, katugatteko lino kiba kitegeeza Ssaabasajja ava gy'abeera n'ajja mu ddwaliro n'addayo kaakati ali mu position entuufu esobola n'omukwata vidiyo kangeze aweereza bubaka obw'omukolo gwonna ogulwa n'eno mu Bwakabaka bwe. Asobola okukola vidiyo, musobola okukola vidiyo oba omukuba ekifaananyi ne mumukuba ekifaananyi, Obuganda ne bukakasa nti mu butuufu Kabaka gyali mulamu bulungi, Kabaka tali mu buwambe. Naye kyetwebuuza, abakulu bonna abatambulako bafotogulafa baabwe, bajanalisiti baabwe abatambula, ye Kabaka bw'atambula naye akola mulimu ki? Ye aba atambulidde kukolako ki? Ne bw'aba agenze mu ddwaliro, ne bw'aba agenze wakuba n'ekifaananyi ky'okuddwaliro kiba kirina okubeera professional eky'omuntu omukulu, oba mukitegeera, so atambulirako. Kaakati ono atambulira ku Ssaabasajja, ye yagenda kukola mulimu ki? Lwaki obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka banamuga sima bwayise mu gundi, simanyi obubaka bwayise mu buwandiike. Mmwe temusobola kukiraba nti abantu bali ku bunkenke ne mugamba Ssaabasajja nga munnanga abantu bokulembera bali ku bunkenke. Kati siima, twagala osiime, at least tukwateko vidiyo. Bw'oba oweereza obubaka bw'omukolo bweguti ne bweguti bubeere mu vidiyo. Ekyo Charles Peter Mayiga Katikkiro tasobola kukikola. Lwaki tosobola kukikola? Kyogamba tosobola kunnyonnyola mukamaawo n'omugamba aliwo obunkenke, kubanga abantu bonna abakulembeze ab'essa bwerito wabeerawo obunkenke, bafuba okulaba nga bajjawo obunkenke. Museveni mumulaba olumugamba nti walwadde, newe muba mulimba olumugamba nti yafudde. Kyakola nga era artist abaako akakolo kagendako, neguba mukolo gwa kugulawo latrini agugendako, asobola obbalaga nti wendi yendi, asobola okudisapprovinga abo bonna abadde bagamba nti mulwadde, asobola okugjawo obunkenke. Ati ne ku Ssaabasajja wekiri, Ssaabasajja Kabaka afugira Uganda yonna, kubanga awatali Ssaabasajja Kabaka awonze okulaba ensasadde. Lwaki yabeereyo ssebo ne mutasobola dde n'okukwataka vidiyo? Singa abadde ku kitanda twandigambye nti Ssaabasajja Kabaka ali ku kitanda, tebamukuba bifaananyi. Naye omusajja atali ku kitanda yadde n'okumukwata ng'ali mu mboozi atirisi anyumyamu. Waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitagatta. Baganda bange nze mbabula, waliwo ekitagatta. Mwongere mubanje, waliwo ekitagatta wano. Kyova olaba nga Charles Peter Mayiga adde atulimbalimba awo, atulimbalimba nga buli muntu amutunulidde amulaba nti kati alimba. Charles Peter Mayiga Katikkiro alimba, atandise okubuzaabuza, atandise okupalapalanya. Kyetwagala si kubuzaabuza, kyetwagala si kutunnyonnyola, kyetwagala si bigambo, tetwagala kunnyonnyolwa bigambo, twagala okutuwa puruufu nti mu butuufu Ssaabasajja Kabaka gy'ali aliwo. Abantu bagenda kukambuwala nnyo kamabulire, abantu bagenda kukambuwala nnyo. Ssaabasajja Katikkiro ono otandika okubanga ebintu obibalaatiramu ng'obalaata, abantu bagenda kukambuwala, abantu bakyabanja kubanja bigambo, n'abantu bagenda natandika okubandisa ebikolwa just because ebintu obibalaatiramu ge mazima. Katikkiro ebintu abibalamu, twagala tubeere serious ku nsonga eziserious. Ebintu ebyokwera omubeera n'obalapalanya omubeera mukalukalu ebyo ebiteekakola ku mulembe tebikola. Omulembe guno bwakyukamuko newankubadde protocols z'okuba zaali ndala, naye ebiseera ebyo twaliwo social media. Kati ebintu bingi ebize biyingira mweno era kiba kitegeeza balina okukyuka. Ezo ensonga zaakatwesirikidde. Simala Ssaabasajja Kabaka tebamukuba kifaananyi, omuntu akulembera obukadde bw'abantu. Lwaki oba tosobola kukola update ezitegeerekeka? Bw'aba yagenda bwe kiba ebintu wayabye si kuzabuza. Ate abaganda ndi musajja balwa ababeera bufu. Abaganda babeera bufu abo. Baganda ko yabandi balanga batagge. Yabandi balanga batagge. Obabeeza ata. Mufijja okuwandika. Baganda okuwandika social media. Ibyo abantu kufunga yawandise. Nenga atasobola okudiyo. Asobola okukola ne mukwata bulungi omuntu amawulire bulungi namutuza mu kifaananyi bulungi n'akola vidiyo ng'aweereza omukaba bw'ekintu kyonna niwesanyuka ku BBS ne TV endala ezisigadde. Naye ebintu byonna byonna owekitiibwa Charles Peter Mayiga ebintu bimulemye okukola. Ebintu bireme kukwasaganya.
ebintu bino kwasa kanze kwa abataka badde befula mu bintu bya social media kata nabo babuuse se mutaka yabudde onabuuza kati fale sola tusaba kugenda bakaka wafe namubuzabuza kati munambe bonoga bogendo mulabe sasa tugamba munate bubere ate ngamwe tunagenda mpaka kali wabere abataka batano bagende bamwe babira 10 bagende bamulabe basubakiriza bagende bamulabe kibakitegeeza waliwo ekikyamo wano waliwo ekikyamo baganda bange mugende mwandisa abasajja bana abasajja kwanza basige ebintu mugitegeera mugandi mwoza mubuze mugende ebintu bisoboka bine ebintu bibeera ngawo kirabye badosi gwe gusoboka abasajja nga gwe abasajja bafuka ya tabe abasajja bafuka amaliza nosomaliza mu bitu tuzi mbona ekiriza okitiibwa Charles Kamaja immediate effect twagala purufu Ssaabasajja Kabaka ali kuki tetwagala kutunnyonnyola twagala purufu Ssaabasajja Kabaka ali kuki kuba kati bino ebintu bigenda kuvamu okuba balata twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka ali kuki eyagenda yeetambuza nga atambula bulungi ye medical check up yali taswana gimalako lino lyonna ebbanga singa era yakomawo dda ati sinamusuubiza onakola lolokola ki naye kati bali kuffe batubuzaabuza beegasse ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bali mu kubuzaabuza Obuganda banne buli omu aveeyo ayogere n'aboogera mwenna tubeebaza okitegeera tikyalumbuye zino emboozi aziremeddeko nnyo lwa nsonga tosobola kuleka Ssaabasajja Kabakawo n'agenda bw'atyo bano abasajja abatamanya ŋŋamba ne bamutwala we bato beegasse ne Nakyemalira mbu bamumalirize kubanga omaliriza Obuganda buno babufuuse Bwakabaka bwa Museveni bonna Uganda yonna babufuuse Bwakabaka bwa Museveni gwe ddira Obuganda obuteeke ku ttaka okitegeera dira Obuganda obuteeke ku ttaka ate nga tulaba nti era Obuganda bugenda nze ni musajja Muganda naye ate njogera mazima Obuganda kati bwasigala bizimbe Masengere Kabaka Njagala Road n'ebibumbe ebiriko n'ebisigadde weebityo ate Obuganda kati buliriddawo Ssaabasajja Kabaka yennyini tumubanja abasajja bamuwambi amataka gonna abasajja bagatunze bagagabidde bali abalala kati abo babuliruddawo kiba kitegeeza kasaba omutwe omukulu Ssaabasajja ye Ssaabasajja ate nina akantu kenjagala okuwabulamu ababanja Kabaka nga mumubanja Basangalyambogo mumubanja Semakookiro nasanze n'ababanja Semakookiro nga bamubanja Ssaabasajja nasanze ku TikTok nze olumwezesaamu bwe babanga bano abasajja basobodde okuwamba omutwe omukulu we taata ow'omumaka ne bamuwamba tosobola kuddira Lastborn ate n'ogamba mbu ate kati mbu yalina ekiddako tewaba kiddako bonna baba bawambe baba bakontrolinga
kati omuntu ow'okubanja Charles Peter Mayiga nze gwe mmanja sijja kugenda mmanje sanga lya mbogo mubanje taata we kuba simusinga kwagala taata we kyekisooka nze mba nnina kubanja ono Charles Peter Mayiga Katikkiro kumubuuza kabaka ali luddawa tetwagala bifaananyi bigattire tetwagala ki tumwagalira ddala mu ddoboozi pozi nga mutugamba mwamutuuseeyo mwina kye mwamukola nti kati ali mu ICU neffe abamanyi engeri gye yagendamu tukimanyi bulungi nti alina kubanga outpatient ava waka najja navaaka nadda ku ddwaliro navaaka nadda ku ddwaliro era ensonga lwaki nange mbadde nina okugattako eddoboozi lyange ate musyalinge mbadde nina okugattako eddoboozi lyange nga sinaba na kubeera bulungi ennyimbe ziri e Kampala okitegeera eddoboozi lifa lisobola ofa ne lifa ng'owulira oyagala kwogera ng'okwogera kyekikunyumira gwe mulimu gwo naye nga lifudde naye era we lidda tutandikira we twakomye ne tubanja so buli muntu yenna ate kati twagala n'abantu abalinamukko ku mannya nammwe mutandikiraawo mubeere nga nammwe muteekawo eddoboozi lyammwe twakirawe kati abagundi banaatera okwegugunga abataka banaatera okwegugunga era singa weeyongera omwezi gumu nga kabaka tannalabika ojja kuwulira ekigenda ofubutuka mu bataka si bamativu bakoowumukko si muntu kujja eri n'ayambala obugaalubindi we najjawo mbu kati yababuulirire bali baprofesa baba bategeera bakoowumukko kati twagala n'abantu abalamu mwenna abalina amaloboozi adde beesudiya nti nomwagala nnyo Ssaabasajja badde mumuyimbira ennyimba lwaki temusobola kudimandinga nga mudde eri ne mwesudiya nti nomwagala nnyo Ssaabasajja ate ffe ne mutuvumirira mbu simanya ffe kati ate mugenda ne mukisiba ku Nuupu nedda nze wano sinaakwambala kakofiira ka Nuupu mugenda ne mugamba ababanja ba Nuupu abanja baki ne bwe mbanga ndi wa Nuupu ng'omanyi kuliko lwenzija nga sibyendika ebyo nga leero ndi Muganda yennyini nga kyekindeese ate era n'owa Nuupu asobola okubanja n'omusiraamu asobola okubanja ne bw'obeera wa Nuupu n'obeera wa NRM osobola okubanja nga bw'oli so temulowooza mbu nomugenda kikozesa kino ate okukuba Nuupu mbuolwo tusirike olw'okuba ne pate yaffe tujagala nnyo nedda ssebo kyo kigenda kukola era singa mbadde njidde wano mu baleeti mwandigambe nti nno wa Nuupu abanja naye sijjidde mu baleeti yadde n'enkofiira ya Nuupu Sophie ndi bulungi news from Masaba Faustin agamasaba genda tandikiddeko ne mbagamba baganda bange nti muganda affe Masaba tannaba kulabika kaakati ekibiina kya NUP kyagenda ne kisaba ekkooti enkulu mu kiwandiiko kye bayita habeas corpus ekiragira kkooti enkulu kyeragira security nti omuntu gwe mwakwata mumuleete mangu kaakati olunaku olwajjo babagambye mumuleete mangu ne bagamba ate kati tukyagira bwetuti tetunaleka tuleke twongere okunoonyereza ensonga tukole ki bawoza banoonyereza nsonga kumbe eri bali mumu kuba miggo kati ne babawa paka ku olwokuna lwa wiiki eno ffe tululindiridde abasajja bakole ki baleete Masaba Faustin mukimanyi bulungi nnyo Masaba musajja wa mugaso nnyo ne mu struggle musajja asobola okwogera ku makya n'akawungeezi n'abalala baasalawo okusirikira ddala naye oli yasobola n'okwogera emirundi ebiri so Masaba sigenda muwaana nnyo kuba naamuwaana bajja kulaba vidiyo bongere omukuba emiggo n'olwedde ekyakola mukimanyi sisobola kukola ki sisobola kukibannyonnyola ekyo kye kikwata ku Masaba ensonga za Ssaabasajja Kabaka tuli mu zitandika butandisi ebintu bino tebinnaakugabira kabitandika na butandisi buli omu gy'ali vaayo banje mu posti mu komenti hashtag asobola okukola vidiyo gikole kati nze jjo nakoze vidiyo eya Kabaka eya TikTok mbadde ndi eyo kuba kati eno Facebook wano baagisibira ddala bulungi nnyo tugikaka bukasi ekyo mukimanyi naye ne ŋŋamba yadde baagisiba akaŋŋende njogereko n'aba Facebook bazikwatakwatamu nnyo kyekyantama lunaku lumu ŋŋenda baviira nze ŋŋende ku TikTok muli mpita nga mukoyo zikwatamu oba okitegeera bazikwatakwatamu naye era ne wano ŋŋambye kanzije kaakati waliwo n'abalabira ku YouTube nga bo bantu ba YouTube bali eyo bweru balabira nnyo ku TV nammwe nja banoonyeza amagezi ebiseera ebisinga nnina essimu emu singa nammwe nabakonekitinga dda
naye engeri gye nnina essimu emu singa nammwe mbateeka wano n'aba TikTok ne mbateeka wano kwa kati ffe abasigala okwogera ebyamagezi abalala bali eyo bali mu comedy abalala bali eyo bali mu kweyambula ffe twogera byamagezi kiba kitegeeza ne audience eri ku YouTube nayo tuba tulina okukola ki tuba tulina ogigira so njafuna essimu yammwe aba YouTube abali ebweru eyo okusingira ddala musaba nnyo linki ya YouTube kyokka nze ya Facebook nammwe bakoleko akati ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda zezo ebigambo mumugira Blomu achali mukutya Blomu tanda mulire matufu Kabaka wali nibali mukiko wabitegedde abakulu balemeredde okubulwa Kabaka wali badodde nokumulako ekyamu kikyali kinene Kabaka ddala Kabaka ali muwambe Kabaka bagambamu ali mu state house bamukwese Kabaka bagambamu ali Rwanda bamukala Kabaka bagambamu ali ne fochali mu bamukwese nga bali mukumutulugunya bageza kumusanyisa ku mpaka aweyiro kugaganya Buganda ku mpaka babibbe olwa mu confuse negati na buli joli Buganda wange mukwano gwange situka straight bozi tunonya Kabaka waffe tumanye Kabaka waffe Museveni ne Charles Peter Mayiga bali mutu Ssaabasajja Kabaka kubanga talina musango ne Kabaka waffe kyesikize kya Katonda onakusi mutilizamu gema yobinza waffe era gwe mukwano gwaffe moyo Ssaabasajja Kabaka ffe bikimu kukyaba muye nole kinokubana nyotawo n'abatujja Chembalya ali atadde Kabaka waffe mu buwambe ade omutagalire mu nsi yaffe Domo kwa tosobola okola kitambo yinza awo kitamanyiko kitambo sobozi ko sobola wange siyafe ekyera bagala nnyo mwena abaliko mwe bali kubako donda gwe banamugeka staff besaba kumire bana mwera